tukyavumirira n'okwewuunya engeri munnayuganda Lumbuye Fred n'abalala boogerwako gye bagenda okuzzibwa kuno oba gye baddizibwa, kuba tetunafuna bukakafu essaawa eno nti bazze, naye tusinziira ku bigambo bya Minister wa Foreign Affairs Mwami Okello Oryem bye yayogedde. Gavumenti ya Butoyi tenaba kunnyonnyola, naye Minister wa Foreign Affairs wa Uganda yannyonnyodde tetwagala bitwala nti byakusaaga era tetwagala bigayalirira. Era obwedda kuva kiro 9 kenyini tubaddeyo ku airport nga tunoonyereza okulaba waayo munnayuganda ayitibwa Lumbuye eyazze oba gwe baleese, naye kunoonyereza kwaffe we butuukidde essaawa zino nga tetunaba kuzuula, newankubadde twasanze booking ez'enjawulo nga zakolebwa ku nnyonyi ez'enjawulo nga bataddeko erinnya eryo erya Lumbuye, naye nga tagiddeeko era tabaddeeko ze twakalabako. Tukyayongera okukyekenneenya. Tuvumirira enkola yonna ekukusa abantu, naddala n'okunyigiriza abantu. Wabeewo ensonga oba tewabadde, omuntu yandibadde ayisibwa mu nkola emanyiddwa mu mateeka okuba nga akomezebwawo singa kiba kyetaagisa oba nga kibaddewo. Naye ate wakati wekivumirira tuteeka enninga ku gavumenti ya Uganda ne Mwami Okello Oryem nti Lumbuye n'abannayuganda abalala mutubulire amannya gaabwe. Ekyokubiri, mutubulire bwe muba mubalina era mukiteeke mu lwatu okutuuka kwabwe. Twagala bafune omukisa kufuna balooya baabwe. Twafunye balooya abagenda bawoleza ku bwereere pro bono kuba kikkirizibwa mu mateeka, ate babadde basibe tebalina kuwuliziganya na muntu yenna, nekitegeeza nti beetaaga obuyambi bw'amateeka. Kyakubiri, ne mu Turkey twagezaako nga tukozesa abakulembeze baffe nga honorable zaake tuteekayo okusaba nga tukozesa balooya eyo, newankubadde nga bwe tuwulira amawulire nga Minisita wa Uganda wa Foreign Affairs agamba bamuleeta, naffe wano tutayizza. Twagala Lumbuye waba ne banne nga batuusiddwa kisooka batwalibwe nga batalina musango, kubanga tebalina kye baali bazizza, ate tebalina musango gwe baali basingisibwa wano. Kyakubiri, bwaba bakubuuzibwa ebibuuzo nga bwe twawulidde Minisita ayogera, bakkirize balooya babeewo. Ate amateeka gakkiriza ne baba ayagadde mukwano gwe gwayagala okubaawo abeewo. Bwaba bakubuuzibwa babuuzibwe mu bifo nga poliisi ezimanyikiddwa eziri gazetted, si mu safe house yonna oba balakisi y'amagye. Ate abeetaaga obujjanjabi bafune obujjanjabi. Twagala okuba nti bwaba gwe balowooza okuvunaana atwalibwe mu kooti z'abantu oba civilian court si ez'amagye. Ate era twagala okulaba nti tebeekweka mu kisiikirize kya kunoonyereza, awatali bujulizi abantu babaleke oba babate ku bond oba baleke balye butaala banajja nga bamaze okunoonyereza. Ffe tulowooza mu nfuga ey'amateeka abantu baffe olw'okuba tubadde n'ebyafaayo bya kutulugunya bannayuganda bangi, naddala olw'endowooza zaabwe ez'ebyobufuzi bangi abatuusi bamukomera nga balina ebiwundu by'okutulugunyizibwa, abalala ne babuuzibwawo. Twagala enkwata y'abantu bano ebeere nnambulukufu ate ebeere transparent, nga nnambulukufu era nga eri mu lujjudde. Ffe tulowooza nti bajazuulibwa nti era tebalina misango. Kyakubiri, tuvumirira enkola n'ebigambo bya Minisita wa Foreign Affairs Okello Oryem asiiga ekifaananyi nti bannayuganda abali ebweru baziba bamenyi b'amateeka myale olw'okuba nti balina endowooza ez'enjawulo abamu ezisafaaragana ne gavumenti, ate bawangalira amawanga oluusi agali mu demokrasi gwe bakoppa nga bandiyagadde akole wano ewaffe, ate nga ne ssemateeka waffe waali atannabagobererwa. Ekifaananyi ekyokusiiga ekibi ekisiigibwa Ministry of Foreign Affairs ne bakola press conference ku Lumbuye n'abalala n'okwogera nti bamenyi b'amateeka bandikomezeddwawo, kifaananyi kibi kubanga amawanga amalala gayinza okitwala ng'ekyenkizo ne gamma bannansi ba Uganda omukisa ogw'okuba nti basaba obutuuze, basaba okukolera amawanga ago ne balayibwa nga abamenyi b'amateeka. Tukivumirira. Ministry ya Foreign Affairs ne embassies zirina kusiiga kifaananyi nti bannayuganda bantu, ate bantu balamu, ate bantu balungi. Kyakubiri, Ministry erina okuyambako bannayuganda abali ebweru. Waliwo abakomezebwawo kuva e Dubai ne baleka ebintu byabwe tebannayambibwa paka kati.
twagala ministry ne embassies babayambe okufuna ebintu byabwe ne sente zaabwe ze balekayo n'abakyaliyo makomera babakwatibwa bawe nga bafuna obuyambi kuva mu embassy ng'okubawolereza eyo mawanga gye babeera oba oliawo n'okubalondoola ekibale tekikolebwa. Twagala embassy zaffe eza Uganda era Ministry ya Foreign Affairs etandika okufaayo okulaba nga embassy zitandika okufulumya passport. Tebafulumya passport wadde okulinowinga kividdeko bannansi mangi abawangalira ebweru okulabibwa nga abamenyi b'amateeka. Kumbe Ministry yaffe ekikola bugenderevu kuba nagenda okukeberako mu Ministry ya Foreign Affairs nga Uganda embassy ezali ziswinga passport yali eri mu America, eri mu Bungereza, mu America, ye Canada, ya America, ye Canada ne South Africa. Naye nazo zayimirira kati bannayuganda tebakyasobola kufuna passport oba kulinyowinga nga bali eyo. Kibalitera bangi okuvaako kuba nti beesanga nga balina okusomozebwa kw'ebiwandiiko n'olunaku lumu nga tolina passport bange eweddeko lwa ttabbu nnyo nga oli weeru naye embassy zaffe tezisobola kikola. Ate muntu bw'agendayo nga wakyabulayo myaka 2 bamugamba wakyabulayo myaka 2. So kyabulabe nnyo kividdeko bannansi baffe bangi ogwa bizibu bya immigration. Embassy zaffe zibayambeko bye tusuubira ebintu ng'ebyo Ministry ya Foreign Affairs okwogerako okusinga okwesiba ku munnayuganda omu gwe balowooza nti yanyizizza gundi oba gundi ate nga amateeka gaffe malambulukufu. Bafokasinge ku foreign policy n'okugitereeza. Twagala okulaba nti bannayuganda ddala bakolera mu UAE ne mu Gulf bangi bagibwako ebiwandiiko byabwe kampani ezabatwala ate ne ziwerebwa wano ne zigibwako license zagalawo ofiisi wano ne zigalawo n'ofiisi eri kati balina bwakuddukira beetaaga okuba nga bafuna obuyambi n'obudamu. Twagala ministry eveyo mangu bayambibwekawo bannayuganda kubanga bayanguwa ne bagala kampani nga tebamaze kunoonyereza be baatwala bali kuki balina ofiisi eri nga babajjako passport zaabwe n'ebiwandiiko wadde kiri wabweru w'amateeka naye amakampani ga wano gakikola. So beetaaga okuyambako bannayuganda abo either ofuna passport empya oba okulikavalinga ezabula. Naye bwetutuukidde essaawa eno ku kya baganda bafa Lumbuye ne banne tetumanyi bameka bye baleeta n'amannya ki naye ku Lumbuye ne banne tulina bakulaba oba batuusibwa ne tukigumiza nti tebalina musango nga bannayuganda paka kooti weziri basingisa bwabaawo atwalibwa mu kooti n'asingisibwa. Ate era neemulugunya eri ebitongole by'okwerinda okuteekawo okutiisatiisa. Abasirikale bangi bankubidde baga baagala kunkwata baagala kunsiba olw'okugenda ku nsonga za Lumbuye nagategeeza Minister of Foreign Affairs Okello Oryem tigamba abasirikale bo baleme kuntiisatiisa na kugezawo kunkwata lwakwanukula byewayogedde nga shadow minister oba minister w'ekisikirize wa Foreign Affairs nina olukusa okwanukula n'okulungamya ekyandibadde ekituufu ku byoba wadde oba alternative policy. So nkikola mu parliament nene bweru mu byoyogedde ng'obikodedde wabweru kubanga twagala ffenna bulungi bwa ggwanga na bulungi bw'abantu baffe nga bannayuganda. So abasirikale bagambe banveeko ate nange sigenda kuba kutya kugenda maaso nga nnwanirira enkolagana y'amawanga ya Uganda n'amawanga amalala n'obulungi bwa bannayuganda abali ebweru oba oliawo mu bwesimbu ate n'embulambulukufu tube nga ffenna twenyumiza mu ggwanga oba oli mu Uganda oba oli wabweru wa ggwanga naye nga tukyemulugunya okwatibwa n'okuzza kwa Lumbuye naye wekiba kikolebwa tugaba kikolebwe mu mateeka ate aweebwa eddembe lye erijjuvu ery'obwebange ng'okuwolezesebwa ate ng'okwewozaako ate aleme kubanga atulugunyizibwa oba okuteekebwa wonna awatamanyiddwa nga safe house oba oliawo ne mu barracks ez'enjawulo bw'aba wakubuuzibwa ebibuuzo abuuzibwe ng'ali ku poliisi era aweebwe n'eddembe lye ery'okweyimirira oba kaluka kabond ate baddembe n'okubaleka basooke baddeeka banaakomawo nga bawumuddeko banukule ebibuuzo ebyo.